Okay, siyonyuse nnyo kubanga tuzzeemu ne tulabaganako olwaliro sinjagala ne tuwuliziganyako naye ate era ne tulabaganako kankose ekigambo ekyokulabaganako kubanga tuzzeemu okulabaganako mukutu guno ogw'okulunda n'okulima. Mwebale nnyo ababanna abatugoberera ku mukutu guno, mukutu mulungi nnyo eri gwe omulimi nawe okusaako omulozi. N'olwensonga eyo tuli basanyufu nnyo kubanga mutambula naffe ku bugazi bw'ensi eno. Abasubscribinga ku channel yaffe twagala kubanga twebaza. Olunaku olwaleero njagala kubanga tutunulira ku nsonga y'okozesa mu bigimusa ku nnimiro zaffe. Abantu abamu tukoze losi olw'obutamanya nkozesa bigimusa, naye olwaleero twagala tutunule ku nkozesa ey'ebigimusa olwo nno olyoke ofune amakungula amalungi. Njagala kwebaza abantu abali ebweru w'eggwanga batufunire ebweru w'eggwanga. Abantu bangi bajja ne bakomentinga bambi era osampa WhatsApp ne bajja inbox ne bagamba ne twebaza omukutu guno ne basaba amagezi ne bakola batya. Bambi mwenna tubeebaza nti mwebale ababeera ku mukutu guno. Olwaleero kikwatidde wano mu ofiisi okubanga njagala okubanga nkulaga enkola gye tuyinza okubanga tufunamu engeri y'okulunda, naye bwe sotegezaako n'abantu ku mukutu guno ogw'okulima n'okulunda Uganda. Logo ya mukyala akutte kabeegi waati agireze mu ngalo waati wamera ebinye mu kabeegi. Bw'otuukaawo subscribinga teekamu okulunda n'okulunda Uganda, subscribinga, likinga, sharinga, linki byonna nga bitambula bulungi. Yenze mukwano gwo omulimi ate n'omuyisa tugenda kwata balungi. Abatuuze afe abalungi aba balimi bange balungi. Obadde okimanyi nga abantu abamu tukoze loosi mu ngeri gye tukozesa ebigimusa byaffe. Ekiro kankozese mu ngeri y'ebigimusa, kanjoge ku bigimusa. Ebigimusa kino kye nnina kiri organic era bakiyita wanda. Egimusa kino eno kikola ku birime omuli ennyaanya, kasooli, mu kufuyira ebitooke, watermelon, okosaako wind pepper, micungwa, cabbage, okosaako n'ebirime ebirala. Egimusa kino kirungi naye ebiseera ebisinga abantu tukola loosi lwa nsonga ki nti omuntu bw'abanga akoze egimusa, waliwo egimusa ebimu nga balina bigatta mu madagala like agatta ebiwuka ng'olina kifuuyira kyokka, ne waba bate ebigimusa ebimu nga wonnabo bikozesezza n'obigatta mu madagala nga tebigenda kukola bubi. Ne wabawo ebigimusa ebimu nga wonnabo bigase mu ddagala tugeze eri tebiwuka ogenda ofuuyire nga togenda kubanga ofunamu nga tebigenda kukola bulungi. Oluusi nga bigenda kubanga bifuna obuzibu. Tugeze egimusa kino kiri organic ate obaka tugeze oba ekirala ky'okozesezza nga kiri organic naye nga kyo bakikola nga tosobola kigatta mu ddagala lino kuba kyo kiri organic. Ng'okuwa obulungi olina kukikuwa omulundi gumu, obanga okuwa obulungi olina kubanga okiteeka mu ddagala lyekiyinza okuba nga kikwatagana nakyo. Kankuwa ekizampu, abakyala bwe baba nga bagenda mu kukola okugenda mu kubateekamu obwetiko okufuna enkola y'ekizalagumba, abasawo batera okugamba nti tofa gakozesa bukozesa ndoge nti ze muteeke mwaka otuba mu kankozesa amakerero oba kankozesa kinene. Baga nti sooka ogenda opimibwe okakasibwe olyoke otegerebwe nti osobola okuba nga ogenda mwaka eno. Kuba oyinza okukozesa ekintu ekyo oluusi n'omaliriza nga kikuleetedde obuzibu. Kati abantu abasinga tukula eddagala nga lino ery'ebigimusa, ebigimusa byofuuyira tuteekamu buteesi mu ddagala osenfuna ng'oluusi ebigimusa ebimu tosaine kubanga obiteeka mu ddagala direct. Oba oli kunfuna bulungi ng'olina kusooka okifuuyira kyokka. Kankuliza ng'ofuuyira bright nga oluusi togenda kukwata ddagala lya bright oba ng'omuteeka mu ddagala ati ng'osooka omutabula yekka ogende ng'olyoka oddimu nga ofuna akaseera tofuuyira eddagala linene eddagala tugeze nga ku nnyanja. Ekisinga olumu okutukuba butasooka kunoonyeza na kubuuza oli akubuuza kiba kirungi n'obuuza omuntu oyo gy'ogenza okugula ekigimusa nti ekigimusa kino eno kisobola okigenda mu ddagala nekifuuyira omulundi gumu kigenda kukola oba nkisooka ekifuuyira kyokka. Njagala nkutegeeze nti eriyo ekigimusa ng'ogenda sooka kifuuyira kyokka olyoke obe ng'ofunamu, naye eriyo ebirala nga newonaba okigaasa wamu togenda kukola loosi nga togenda kubanga ofuna kwegamba nga osabwa. Kakati omubali waffe omulungi sooka onoonyereze kino ogenda kubanga ofunamu oba togenda kubanga ofunamu. So tokola lukozi gafula, so tolima bulimi gafula, so tofuuyira bufuuyizi gafula. Omaliza nkoze loosi lwakuba abantu tetukinoonyerezaako eriyo ebigimusa ng'ogenda kubikwata obiteekemu nga tebigenda kukuwa. Lwaki? Obigasse mu madagala ng'olina sooka kikuba kyokka. Kyekirungi okugenda eri oyo akubuzizza wabanga abimanyi n'omubuuza n'omugamba nti ssebo oba maama kino egimusa nkikozesa etya. So toleeta biri eri by'omanyi ogamba nti nze nina kyemmanyi
twakulira twafuiranga bwe tuti bwe nalinako faamu kwe nali nkola kati otandise okubanga oguddewo ebyolima byo twafuiranga bwe tuti eyo ekisinga okubanga kitutta ojja kuwala egimusa ekyo okigire omaze nga ekirime ekyo ekigimusa kyo kirirwanagana n'eddagala lino ekirime kimaze nga kyoseddwa wakati w'omunuunu obwakanunu k'ekirime ekyo oba kimaze nga kifunye ebirwadde ebyenjawulo kubanga aliwo okulwanagana egimusa kyonna eddagala lino. Njagala nkutegeeze omulabi waffe mulungi sooka obuuze kubanga mu tebabiteekako oluusi ku madagala nga kunemba otegeredde ekimusa kino gwema kifuide nekigala mu ddagala kigenda kola nti bwekibanga oba nti nedda sooka okifuire kyokka kubanga ebyo nabyo gyebiri so tofuuyira bufuyizi oli ku mukutu gwa kulima na kulunda bw'osubscribinga nolayikinga oba onkoze bulungi olwaleero mbadde njikulaga ku nkozesa y'ebigimusa binene nti oluusi ebigimusa bino biyinza okuba nga tebigenda kutukolera bulungi olw'ensonga nti ekigimusa kino obanga kyakolebwanga bw'okifuuyira kyokka kisobola okuba nga kikola n'amaanyi gakyo kyonna. Wabawo ebimu nga wonabo bigasse lwobigatta n'ebigimusa ebirala omuli n'eddagala lino eno eritta ng'ebibuka oba ate wabona ebigimusa nga tolina gatta bigimusa n'ogatta kyo n'ogatta kiri n'ogatta kiri nedda ng'olina kukozesa ekika kimu abamu okwata ebigimusa by'ekika ebyenjawulo n'okozesa n'omaliza nga osebusi kirime nga ekigimusa kyo kifuuse butwa wali kuona agatta oluusi egimusa kineeno n'eddagala oluusi nga tosoose buuzi oba kusomako eryo yaguze oba gw'oguzeko tamanyi togulaayo gula eri omuntu agenda okusomesa nti eddagala kubanga eriyo ebigenda okukola nga kijja kukolera ng'okigasse wamu naye ate eriyo ebyakolebwa nga tegenda kubanga ofunamu kubanga experience gifunye ng'abalimi. Omukutu gwa kulima na kulunda lindira apaati endala ku nsonga y'okukozesa mu bigimusa n'amadagala tuyinza obutamira mu nnimiro leero tujja kulaganga obisinga biri mu z'ofiisi tukulage nti mazima kino kyetaagisa okuba nga tukirowoozaako kubanga okirowoozaako mwanyinaze gwali omukutu guno gulagirira abantu wali ebugazi bw'ensero gulagirira abantu tweyambise naffe tukweyambise tujja kubanga tufunamu yense mukwano gwo era nze muganda omulimi ate era omulimisa mbaagala nnyo banna bye bye.